Abantu ba Ssaabasajja bali ku butaka ne ku mawanga mbalamusizaako. Mukama yeebala okukuuma. Yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka. Emyaka egiyiseeko awo nga tukuŋŋaanira ku mukutu gwa ababaka.com nga tulinako munnaffe eyakola omuko n'agutuuma ekigambo kya Katonda ekya leero, kwe yatuteeranga emmere y'omwoyo buli lwa Sande ne tukola abamu kye bayita okulya ekigambo. Olw'okubanga leero baganda baffe ne bannyinaffe abamu abakristaayo bakuza olunaku lwa Sande olw'okunyeenya amatabi, kwe kugamba nti kambabulireyo ku bino. Nga ntandika n'okubuuza abamanyi nsolo ki gye tusanga mu byafaayo by'amazaalibwa ga Yesu ng'ate tugisinkana ne mu mazuukira ge? Ndogoyi. Ndogoyi ye yatwala Maliyamu nga muzito e Besirekemu nga bagenda okwewandiisa ne bbaawe Yusufu. Ndogoyi yetwala Maliyamu ne Yesu nga muwere nga badduka ekibambulira ky'omusajja yali yeeweredde abaana abalenzi bwe baddukira mu Egypt mu Misiri. Era ndogoyi Yesu gye yeebagala n'emuyingiza mu kibuga kya Yerusaalemi ku Sande y'okunyeenya amatabi. Endogoyi ziri ez'amazaalibwa tezoogerebwako nnyo, mpozzi mbadde sibiwulira nnyo nze, naye endogoyi eno ey'amazuukira eriko engero eziwera nga zonna zisibuka mu kikula ky'endogoyi kwega mu butonde bwayo engeri gy'erimu, kubanga endogoyi kabonero ka bwetoowaze, bugumiikiriza, ddembe, okwewaayo, obuweereza n'obumalirivu. Byonna ebyo babiteeka ku ndogoyi nti mu butonde bwayo bwetyo bweri. Kati olugero olusooka abamu bagamba bya ddala. Lugamba nti endogoyi eyayingiza Yesu mu kibuga yamugoberera n'emulaba nga bamwetisse omusaalaba n'enakuwala nnyo kubanga yali teyina weeyita kumusitulirako. Bwe baatuuka ku lusozi e Gologoosa n'eraba nga bamukomerera, ate n'ewulira nga ekyo kigikoze bubi nnyo nga kigiyinze nga tekyasobola na kutunulayo kulaba byali bigenda mu maaso, kyeyava ekuba omusaalaba emabega. Awo ekisiikirize kyagwo ne kigikka ku mugongo. Awo nga we waatandikira ekika ky'endogoyi ezirina omusaalaba mu mugongo ze bayita oba Jerusalem oba Christian, ate nga bamu baziyita Nubian donkeys. Kati nga bwe mbagambye, bagamba abantu nti ekintu kituufu nti kyali bwe kityo, naye ng'ekikulu ki ekiriwo kiri nti endogoyi ezo zo ezirina omusaalaba mu mugongo zo weeziri. Kati olugero olulala lugamba bwe luti, ate ndowooza luno nnyinza okuba nga nabo bagamba nako. Waliwo endogoyi gye bayitanga Yakobo ng'ebeera wamu ne maama waayo okumpi n'ekibuga Yerusaalemi. Lumu Yesu yatuma abayigirizwa be nti mugende mu mbuga ebali mu maaso awo, mujja kulaba endogoyi ng'esibiddwa n'omwana gwayo, nayo muzisumulule muzindeetere. Abayigirizwa be ne bagenda ne bakola nga Yesu bwe yabalagira, ne baleeta endogoyi n'omwana gwayo, ne bazissaako engoye zaabwe n'agituulako eyali ento. Kati abantu bangi abaali awo mu kibiina ne baalira engoye zaabwe mu kkubo, abalala ne batema amatabi ku miti ne bagaaliira mu kkubo. Kati ekibinja ekyakulembera n'ebyo ebyava emabega ne byogera waggulu ne bigamba nti Hozaanayo omwana wa Dawudi, aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama, Hozaana waggulu mu ggulu. Ebyo byonna Yakobo bwe yabiwulira n'okubiraba yalowooza nti
ateekwa okubeera nga y'endogoyi esinga okubeera eya waggulu mu Yerusaalemi mwonna, kabe kasinge ne mu nsi yonna. Bwe baavaayo ne badda eka, yasula nsanyufu nnyo era nga yeesunga okuddayo mu Yerusaalemi, ng'esuubira nti abantu ate ku luno bajja kusukka n'okujja mu bungi, oboolyawo bagiwe n'ebirabo. Enkeera nga maama waayo tannazuukuka, yakeera nnyo n'egenda mu Yerusaalemi. Yayita wakati mu kkubo ng'egenda eyo eyaggala ekyakala, naye nga tewali agifaako. Kyeyava ekoowoola abantu bagirabe, naye nga tewali wadde omuntu omu eyagissaako amaaso, oba okugiwubira wadde ettabi, wadde okugikubira emiziro, oba okwalira engoye zaabwe etambulireko. Yadduka n'eddayo ewa maama waayo ng'ekaaba, nga yeebuuza nti lwaki abantu jjo bagiyisanga kabaka, ate leero ne babeera ng'abatagimanyi. Maama waayo n'agigamba nti jjo kabaka yabadde akwebagadde, abantu gye bavudde bakuwa ekitiibwa, watali ggwe tolina ky'oli. Kale bwe tutyo naffe oluusi tufuna amalala nga Mukama atukozesa emirimu gye, oba ng'atuwadde ebifo eby'obuvunaanyizibwa eri bannaffe, ate oluvannyuma ne tunakuwala ng'emirimu giwedde nga tulowooza nti twali b'amaanyi nnyo era nti twali tukolera ku maanyi gaffe. Twegalire Mukama atukozesa emirimu emirungi egigasa bannyaffe Buganda, Abaganda n'abantu abalungi ababeera wamu naffe, ffenna ayongere okutulaga ekisa n'okusaasira kwe. Amiina. Ennaku enkulu zibeere ennungi.